kubye Katonda n'omukono gwo ne mukwebala wankolera. Bamikwano nsanyusa okubalaba, mwebale kujja. Ruth gwosoose bane mwebale kujja. Alice, you're welcome. Dora, you're welcome. Nsanyusa okubalaba. Bw'otuuka tambuza vidiyo eno gisharinga etambule. Tutemuko eddakiika kuba tubadde kamwokya, mwenna mubaddeyo ababaddeyo ku mikutu egy'enjawulo, naffe wano tufunyeeko newankubadde baddeko mabega naye tubaddeyo. So y'ensonga lwaki tuyisizaamu eddakiika ezo pulezidenti abadde ayogera. Nyongera okubaaniriza bamikwano mwebale kujja sharinga vidiyo. Nakedde nenkuba akalango nembagamba kati tuli eno njagezangako okutuusa kuba abantu ebibuuzo bibadde binzita, tetukyakulaba, tokyajja, tokyayogera so nenkola akalango neŋŋamba kati ndi ku page. You're live in Mitiana, Exodus Bambi, you're welcome. Mukwano, be blessed too. Oh, banange mwena nsanyusa okubalaba. Frank, Rosie, Alice, Isaac, Dora, Joan, Mtibi Rashid, you're welcome. Prosy, you're welcome. Margaret, you're welcome. Gabi, you're welcome. Dora, Frank, Exodus, banayi mwebale kujja. Mwebale kujja. Frank, Dennis, bamikwano mwebale kujja. Bw'otuuka sharinga vidiyo eno twogereko ebintu bingi nnyo ebiriwo e Uganda, ebintu ebyenjawulo bingi. Njagala obebaza olw'okusharinga vidiyo, message n'etambula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Page ekula. Abagoberera beeyongedde obungi. Ruth, Mukama akuwa omukisa eyatusasulira, Mukama akikubalire. So message ejja kutambula n'okusinga okusinzira page ekulira ku speed ku misinde mingi nnyo. Nsaba Mukama abawa omukisa. Ate nange ndi musanyufu nti njogera ebintu omuntu najja mu kabox n'akuwa reference n'agamba Bambi weebale, kino kyali bwe kiti, kino kyali bwe kiti, wayogedde kino, olinga yayogedde ku nze nakola. Leero bwe bituuka mu by'ekyaki mwekamba bulire Katonda tasobola kuleka kigambo kye kuzikirira mu Uganda. Mukama tayinza kuleka bulokozi bufe olw'abantu obuntu abalinnyirirwa obulokozi. No, ekyo tekigenda kusoboka. Katonda ajja kusitula. Bayibuli egamba bweti, Yesu yagamba Petero nti gwe Petero nkusabidde bw'omalanga okunywera onywezanga baganda bo. N'amugamba nti ngenda kuzimba ekkanisa, ekkanisa ey'omulundi guno yo ndala, si yeri, kubanga yali atutte ebbanga ng'ajja akola engeri gy'asobola okununulamu omuntu nga kiyiika okuviira ddala ku Adamu nga kiyiika. Kati n'agamba ku luno ekkanisa gye ngenda okuzimba n'amaanyi ag'emagombe tegagenda giyinza. Abantu obuntu tebagenda kusuula bulokozi. Kyovula batwagala okubuulira abantu waliwo enjawulo wakati w'omusumba oyo n'obulokozi. Oba omusumba ye yakikola, oba omusumba yakikukola, oba omusumba yakikugamba, oba omusumba yakubba, kati waliwo enjiri. Emabega w'omusumba waliyo obulokozi. Kati twogera ku bulokozi. Mukama tayinza kuleka bulokozi kugwa. Bingi nnyo ebiriwo tugenda byogerako, Bible and politics as usual. Naye kwata Bible, kwata pen n'olupapula, alina Bible bikula, ow'okuwandiika nga ku simu kwolabira kwe kuli Bible, wandiika. Njagala obeebaza bannange, muŋŋambye mwali mwakyawa Bible nga mwazitereka, mwazisuula, abamu baŋŋambye baaziguze
batambudde ne bagenda ne baddamu ne bagula zi Bible. Bannaye mwebale nnyo, Mukama abawa omukisa. Mukama abawa omukisa. Mukomeewo musome ekigambo kya Katonda. Ku luno mukyesomere, temukkiriza muntu basomera Bible. Gyesomere. Wandika ekitabo kya Ezekiel chapter 22 verse 25. Awe tugenda okujja ekigambo ky'olwaleero. Olwaleero His Excellency Kyagulanyi abaddeyo, mumulabye, speech ye mugiwulidde, ebadde open okusigala nga tuyimiridde twogere, tulwane, tununule eggwanga lyaffe. Ekyo kibadde open n'ebirala bingi nnyo. Olw'okuba speech nga yakagwa nja kuddayo nziremu nje tunulemu, bwanaabaawo ebyokuddamu okujja okubagamba tujja byogerako kubanga ogwo gwe mulimu gwaffe, naye kangende n'ebyo bye nabadde ntegese okuba nga njogerako gye muli. Kitalo nnyo ekyakagolo. Munnamawulire Kawagolo yafudde eggulo, mwabitegedde byamasasi. Nabadde mu process eyo nga ntambula nzirayo, nagenza otutuukeka nga message mpitirivu ASP labayo, munnamawulire bamukubye essasi. Ogambye wooti wagamba bakube munnamawulire essasi mu mutwe. Waliwo yangambye bingi nnyo, abantu bangi nnyo abaze mu kabokisi ne baŋŋamba ku nsonga eyo kuba mbadde nga nkyogera okuva lwe baatulyamu olukwe. Kati njagala mbabulire kino, sinatandika video kati gwe nga sharinga video awo beyongera gundi okujja nga bwe tugenda maaso. Olunaku kagolo kibi nnyo era Mukama akuwa ekiwummulo eky'emirembe, naye kagolo tebaamussa eggulo. Kagolo gundi Sheikh Nuh Muzata yagamba bw'ati nti ente ziri ezaali ku lusozi nga empologoma ezoogereza nti gwegwa mulungi leka njire ono ave wagire. Ente eyasembayo yagamba bw'eti saamanya nti olunaku lwe baalya bannange nange lwe bandya. Olunaku lwe nakkiriza okulya oli eyasooka lwe lunaku lwe bandya nange, wankubadde mbadde nkyatambula. Kagolo tebaamussa eggulo. Kagolo baamutta olunaku lwe batta Yasiini Kawuma. Omanyi lwaki nkyogedde bwe ntyo? Eriyo eyanzigiddeyo reference nga Kagolo ali ku redio agamba bw'ati, njagala okwebaza SFC kubanga yakoze omulimu ogw'amaanyi ennyo okubanga basseewo omuntu omu yekka. Omanyi kye kitegeeza okukuba pulezidenti ejjinja? Abaana abo balina effujjo bakubye okuba otya ejjinja mu konvoyi ya pulezidenti. Simusalira musango naye ngezaako bagamba tuddeyo emabega. Nkimanyi bino ebigambo bwe mbyogera birina be bigenda okuluma kubanga bali wakati mu maziga, tewali muntu yandiviiriddwako muntu we. Naye olwaleero pulezidenti akootinze ekigambo mu Quran oba mu Buyisiraamu nti jjajjaawe yamugamba ekintu bw'obanga ekintu ekikyamu bw'okiraba mu maaso go kijjeewo n'omukono gwo, bwe kiba kikusukidde nga tosobola kukijjawo na mukono kyogereko kijjeewo n'olulimi lwo. Bwe kiba kigaanya okuvaawo n'olulimi wakiri kikyawe. Sirabika bulungi, ninamu problemu jo nagenze batututa okutukebera COVID ne bansokola mu nnyindo nensigaza oba nkyogere ntya, ate navuddeyo ndi mulwadde. Nze yagenze nga ndi mulamu, nagenze ndi mulamu naye kati ndi mulwadde, omutwe gunnumirira naye. Bino ebintu bya COVID birina ekintu ekirala, naye nze nasabye dda era ab'oku gurupu njagala okubeetondera. Leero sibadde active, mbadde siri bulungi. Nenkola ki? Mbadde ndi mukwesabira. Bayibuli egamba bw'omalanga okunywera onywezanga ne baganda bo. Mbadde sina bwe mbanyweza nga ndi eno ndi mu kutintima, mbadde nyina okusooka okunywera. Nsooka kwesabira nenzija nange ne mbasabira, naye kati ndi bulungiko. Naye akantu tekampisiza bulungi, ennyindo ennuma, omutwe gunnuma, bingi. Naye nzizeyo wali. So bw'obanga ondaba nga sifaanananga bulijjo, that's it. Nekumakya bwe nakoledde akalango nadde enfaanana bulala, omutwe gunnuma.
naye ate nga n'obuweereza mbuwulira ku mutima ne ngamba ate kangende mbagambe ya Kagolo yagamba bw'ati bekiruma mu nsonyiwe naye katukyogereko mu kitegeere kati tetubuulira Kagolo ye ebyo byawedde tubuulira baliwo bw'oba olina obuvunaanyizibwa bwonna Katonda bwe yakuteekamu gwe tolowooza mbu olw'okubanga wasoma n'osasula school fees wo n'ogenda okola omulimu mbwolwo ogulimu ku lwakubanga gwe wasoma nnyo nedda waliwo abaasoma abatasobodde gufuna bw'oba wagufuna services gy'olina okuwa abantu gibawe mu bwenkanya va mugamba mbu gojjamu school fees za kitaawo simanyi mbu ojjamu school fees zo gwe weeweerera no abantu ekisa Katonda kyakuwadde ekitono mu kifo kyonna ne wekiba kitono kikole nze nali nvuga bodaboda nayamba abantu mu bodaboda bayitirivu waliwo omuntu gwe nalwekako nambuuza naye oli wa bodaboda oli waki ne mubuuza lwaki bukyangamba usirabangako wa bodaboda akufaanana teri wa bodaboda yali anvugidde bwereere nali mu bodaboda nga nkimanyi ndi mukola sente naye ate ndi mukuwa bantu service ekyo nkibabuulira omusajja omu gwe nzijukira ennyo olunaku lwansala nakera ku makya n'embyanza Kampala oyo yenna ne mumala kubba sente ne zimbula nenjiwamu n'amafuta amala ku sente zange ng'agasoose gaweddemu nga sente ziganye okujja oyyemu mutwalo ofunye 13,000 nenziramu nenjiwamu amafuta neŋŋamba naye kati nkole ntya nenvuga bwe nti nengenda ku ddwaliro emulagaawo ku geeti neyeka mwokya ate nga waliwo ababodaboda bakwata basiba ebijegere neneetololamu awo bwe nti nenyambuka eri waggulu ku Cancer Institute nenkomawo nenzikirira mba nkomawo nensanga omusajja ng'ayimiridde awo ku mabbali g'enkubo ng'alabikanga omukoowu alabikanga alinda boda nenyimira nemubuuza muzeeyi gyebale kale zeeyo ogenda naŋŋamba mwana wange ngenda naye genda nemugamba akiki naŋŋamba maze emyezi 6 mu ddwaliro Mulago nga ndi mulwadde bandeeta ne bansuulawo banzijanjabye nenfunamu olungu banguba ewaffe ewange mbeera nansana naye siina omusajja yali yanuuka ku ggulu ng'olwo kutandise okusimbasimba bamusiibudde in fact kwalina kumenyeka naŋŋamba naye siina maanyi ndi mulwadde ate siina ssente naye ŋŋenda nansana kati nkimanyi tosobola kunnyamba tambula ogende nempuliranga omutima gwange gwekutte neŋŋamba kati nyimiridde omusajja mumutwale talina ssente abadde mu ddwaliro muleke nemugamba muzeeyi tuula naŋŋamba wange nemugamba muzeeyi tuula naŋŋamba ogenda kuntwala enansana naŋŋamba ababodaboda mbamanyi totuukayo nonyambula siina ssente genda nemugamba muzeeyi tuula tugende nemuvuga nemutwala enansana bwe mutuuse enansana nga nkomawo naŋŋamba mwana gwe Mukama akuwa omukisa weebale nnyo weebalire ddala naye bw'oba ogenda toyimirira ku kibulooka awo waliwo ababbi bangi okuva ku kyennabwera okukkira ku kibulooka waliwo ababbi bangi toyimirirangawo n'ojjawo omuntu kikigambo kye yaŋŋamba nenvuga pikipiki nenjijja enansana nenjizzayo mu kibuga wallayi nga sironze muntu yadde omulema yadde ow'okwokya eri ku nnyanja ffe bwe ziba zikubuze n'ogamba muno leero sifunye yadde ey'okwokya ng'omanya ekitimba wayozezza kyoze wakitadde mu mazzi n'okijjayo nga bwe kyagenzeeyo kati nzija nenjampita bwe nti nenjampita we Wakisekka nakubula nti nankulabye ne Makerere Gaddafi Road nenzija we Wakisekka bwe nti mba ntuuka e Wakisekka ekisumaali ne kinfumita omupiira gwange ogw'emabega ne gutuula olunaku olusiri lwerabira neŋŋamba naye mazima ddala omusajja gwenkoledde ekisa nemuvuga nemuvugira obwerere nanga nti Mukama mpa omukisa gwe guno omukisa Mukama gwampadde akasente ke nali nsigazaamu nengenda nenkagulamu omupiira gw'omunda ogwa pikipiki kakati nengutwala wali bagunteeremu bali baguntera kati bwe nagula bwe nti nagenda okugujjamu bwe nti mpe omusajja aguteekemu nga mu kipapula ky'omupiira gw'omunda mulimu ak'emitwalo 5 olwo olunaku siri lwerabira
kakati neŋŋamba omupiira guno nguze etaano gino ngizeeyo wananyini edduuka neŋŋamba naye sebo omusajja yampadde omukisa gwange sigenda zizaayo era saazizaayo simanyi oba nabba simanyi oba sabba nali nnemereddwa nga sikyalina yadde 10 ze nali nyina nzitaddemu amafuta endala ekisumaali kigufumise siina naze ndya ngenda okukola bwe nti nga mu kipakiti mulimu emitwalo egi gyawamu neŋŋamba mukama ogaba omukisa naye nensigaza ekigambo kiri omusajja kye yaŋŋamba nti tolondanga omuntu okuva wano okutuuka wano waite ennaku nga 2 mba nva nansana nensanga omusajja wano ku Hole Farm ayina ekigundi ekisawo kinene bwe kiti nanyimiriza naŋŋamba njagala tugende tuyitaawo tugende wali tukirire nemugamba nti mmeka nti yali aŋŋambye muzzaayo ku masitowa sawa nga 3 nemugamba atuula neŋŋamba ate ku masitowa wano kamuzeeyo ntuuka mpita ku kyennabweru katono waliwo awo akacapati bakayita kawulu capati ng'omusajja nga mambu nno nzikirira awo mu nzikiza wansi nemugamba gwe musajja gwe nze nzikirireeyo onkuba ennyondo bwe nayogera ku kyennyondo n'adduka ku piki yange n'adduka n'agenda ekigambo ky'omusajja ne kidda mu bwongo ng'omusajja ngamba tolondanga omuntu awo lwaki mbanyumizaamu akaboozi ako akatonotono wayi nkijja ku kiri kyembadde mbagamba nti bwe ekintu kyonna ky'oba okola tolowooza mbu olimu kukola ssente zokka oba ogaba service bw'oba okituddemu kitulemu ng'omanyi nti katonda yakikuteekamu oba kitono kitya oba otunda butungulu oba weetikka osindika kigaali gwebeeramu ng'omanyi nti awo katonda akupositioninze awo kugaba service eri abantu kikole n'obwesigwa Kagolo yagamba bw'ati kati nzizeeyo eri Kagolo yagamba bw'ati nebaza SFC ku kye yakoze babadde professional nnyo okutta omuntu omu yekka nga bamaze okukuba president ejjinja ng'ali mu studio abajjukira mu bijjukire ababinoonya muddeyo mu binoonye omuntu yekinsindikidde neŋŋamba wangi neŋŋamba Sheikh Muzaata wummula mirembe olunaku lwe batta Yasini Kawuma lwe batta n'oyo naye ye teyakimanya kakati ye yakubyani ejjinja ye yakubye konvoyi ya president kakati awo mpulidde awo nga muganda wagamba twebaza president kubanga byonna abitekinze over alabiridde abaziisi ab'e Kampala simanya mbu abakungubaze mbu ab'e Kampala ne mu kyalo n'ebyokuziika funeral service keesi byonna n'amabugo ga mitwalo 10 ga bukadde 10 rest in peace Kagolo mwe bannamawulire nkiddamu mukole bye muyina okukola ate si bannamawulire bokka katonda waba akutadde mu position abasumba ne wammwe kijja tukyali ku bannamawulire muddeeyo mukole omulimu gwammwe gwe mwali mulina okukola muddeeyo mukole omulimu gwammwe gwe mwali mulina okukola ekyo ekintu ekitandise okutambula mu bannamawulire ekyo mugenda kukiraba ate tekinnaggwa waliwo omuntu eyaŋŋambye nekerawo boogerera obubi ekimu ekiri mu bannamawulire banoonya munnamawulire banoonya omuntu eyafulumya akatambi ka kabaka era bw'onookinoonyereza ennyo Kagolo ayinza okubanga y'omu ku mannya ge baasuubirwa okubanga gaali mu kintu ekyo oyo ye Museveni wammwe gwe mubikkirira gye munaakoma okubikkirira amawulire ga Museveni mmwe bwe munaabikkirira gano agaffe nga bakubye ffe binaavaayo nga bakubye mmwe ekuba ddi erya Kagolo litambudde naye eri omusajja gwe baasudde waliwo omusajja jjo omulambo bwakera ku makyanga waliwo omulambo mu ttaawo lya express highway Ntebe express highway nga bamusite ne bamusuula awo naye ku mawulire tebyabaddeko byabadde ku social media ebyo babituulidde ne babidokitalinga ne babijjamu ne babyeditinga mu mawulire tebyalabiseemu naye bya muganda wa Kagolo byo byawulikika n'ebya Kagolo biwulikise bwe munaasiba amawulire abantu ge balina okumanya agammwe ganaavaayo tetusanyukira kufa kwa muntu yenna era tetukyagala naye mugenda kubeera forced okufulumya eggulire
eri bakwatako kubanga amalala temugafulumye. Bingi nnyo ebiri ewaka n'obudde bugenze simanyi oba naabimalayo kubanga ate guninzizeeko kemabega ku bye nabadde sizze kwogera. 1 Katonda filimu vidiyo negambye bweti Katonda amanyi embeera gye tuyitamu. Katonda amanyi bye batukola. Katonda era abiraba n'obulubi bwe tuyitamu n'amaziga ge tuyitamu. Kyekyawandiikibwa kino kyembaleetedde naye agenda kukola. Bannayuganda bonna we bali bw'otuuka ku munnayuganda olabira ddala munnayuganda nga osanga munnayuganda ow'emyaka 17 ng'alinga owa28 owe15 alinga owa25 feesi zakapa obulamu bwayonooneka buli kimu kyafa ebweru ne munda naye twandiddukidde nti oba mu kyaki oba abantu bakyawa amakyaki. Omuntu omu yangambye bw'ati yangambye wayogedde olina ekintu kye wayogedde nti nali nina kyaki gye nkolamu nga ndi administrator naye abajja bali baatubonyaabonya abasumba ate bw'oba oyagala obbategeera nti abasumba bw'oba oyagala obbategeera babeere kumpi ng'oli mu administration bajja kukutama. Nti omukazi nti waliwo yali ayina oyo yali asabira mu kyaki nga ya mukyala. Omukyala n'agamba no sente temuddamu ziteeka mu kibbo. N'ateekawo omukeeka n'agamba muziteeke nga wano ku mukeeka. Katonda yangambye bw'ati akooye mukuba ebinusu mu kyenyi toleeta wano ekinusu. Katonda akooye bwe mujja ne mumukompola ebinusu mu kyenyi agambe temuddamu ayina ekinusu tokireeta muteeke wano mpapula. Katonda akooye ebinusu. Katonda w'omulembe guno akoowa ebinusu ng'ow'omulembe guli yakkiriza epeesa n'agamba mwenna abaleese ow'epeesa yansinza okuleeta kubanga lyabadde ayina. Omuntu waweerayo ekinusu kyaba alina kubanga Katonda talina gwasalira ssente okuggyako ekimu eky'ekkumi era nakyo akugamba kimu kya 10 bw'oba okirina kireete bw'oba tukirina si musango. Ate nabw'otakireeta gwe gwafiirwa si yafiirwa eri nnono. Omukyala yagamba Katonda ngambye bw'ati akooye omukuba ebinusu mu kyenyi. Omwana n'angamba bw'ati omulala n'angamba gwe wayogedde ekintu nti twabeeranga mu kyaki neebuuza naye ddala tuweereza. N'abeera mu kyaki anti ali mu maskwaya balina maskwaya ezo bambala uniform ku Sunday yero luli red black blue busimanyi biki papo kakobe kakofu ebyo. Gwe ino kwenoonyeza uniform okubeera ng'onooweereza Mukama. Kyaki si yekugulira uniform. Kati olina okufuna boyfriend ebweru anaakukola enviiri anaakugulira uniform ya kyaki olumu nga wa mu kyaki olumu nga weeweeru wa kyaki ng'olina kugenda kwenda owulira ebintu ebyo olina kugenda kwenda ebweru ate osobola okutuukiriza ebigenda okuweereza Katonda mu kyaki. Omwana yangambye Katonda wa kisa yannyamba buyambi obutafuna na siriimu. Neebuuza siriimu namuwona ntya? Kubanga nze nagendanga kwenda nga mpulira njagala Katonda nga nnoonya engeri gye nsobola okuweereza Katonda. Kati ate nga sirina nnyina okuba kubanga babaterawo ne bagamba no kati mujja kwambala blue and black luli mujja kwambala red and gold luli mujja kwambala kakufu and what ye pastor simanyani aleta bulesi uniform ye n'agamba kati mwenna mujja kwambala bwe muti luno lwe Sunday olusoka mu mwezi luno lwa Sunday lwa 2 mu mwezi luno lwa Sunday lwa 3 mu mwezi luno lwe lusembayo mu mwezi uniform zina kubanga za njawulo. Kati omwana nga alina okufuna ba boyfriends mukaaga baba bimugulira jjaweereze Katonda ye yeetunde ebbali ajjaweereze Mukama. Naye Mukama alina ekisa. Omwana yagambye bw'ati neebuuza Katonda yannyamba atya obutafuna siriimu. Kirabika yannyamba lwakuba yali akiraba nti mbikola lwa kumuweereza. Ibulayimu yakola bw'ati. Ibulayimu yatuula olumu ng'ali awo wansi bw'ati n'agamba ne wateekwa okubaayo Katonda. Wateekwa okubaayo Katonda kuba bwe ntunulira enseno bwe yakolebwa omwezi enjuba biki wateekwa okubaayo omuntu nnyini byo naye mufune nti okumusinza
n'amubula n'agamba kale bw'abanga ambuze kansinze omwezi guno. Katonda bwe yamulaba nga alina omutima ogumunoonya n'atandika okusinza omwezi n'amuviirayo n'amugamba fine Ibulayimu nkulabye onoonya naye obadde tomumanyi n'osalawo osinze omwezi nti kati omwezi gukomyawo n'erinnya lyo ndikyusiza si gwe Aburahamu gwe Abrahamu ekitegeeza taata w'amawanga jjajja w'amawanga jjajja w'abakkiriza. Kakati jangu nkwerage nze Katonda eyatonda bino. Waliwo olumu Katonda lwakulaba nga byokola bambi byandimunyiiziza naye ng'obikoze ku lulwe n'akusonyiyirayo. Omwana yaŋŋambye neebuuza Katonda yamponya atya siriimu anti olina osiba akaviiri ke wayimbiramu ku Sande tokazza kweno Sande naye kyaki tebayamba n'ebimu by'ekkumi mukoma bbira bakaawo ate toleeta kinusu. Mukama mpe ekisa bye mbadde ndeese byonna bikyuse naye newankubadde ebyo byonna nga weebiri Katonda abimanyi. Bikkule kyawandiikibwa ekyo ekya Ezekiel chapter 22 verse 25 agambye bw'ati waliwo okwekobaana kw'abannabbi baakyo wakati mu kyo ng'empologoma ewuluguma etaagulataagula omuyiggo. Waliwo okwekobaana kw'abannabbi baakyo. Yali ayogera ku kibuga eridde emmeeme z'abantu bange eby'obugagga n'eby'omuwendo omungi bafudde bannamwandu baakyo okubeera abangi wakati mu kyo. Nti Bayibuli egambye bw'eti waliwo okwekobaana kw'abannabbi wakati mu kibuga ekyo wakati mu Uganda. Waliwo okwekobaana kw'abannabbi abawaddeyo abantu ne babatagulataagula ng'empologoma etaagulataagula omuyiggo. Genda ku YouTube olabe ku Wildlife olabe empologoma nga zaakutta omuyiggo nga zaagudde ku kagabi engeri gye bakataagulataagula. Bayibuli egambye bw'eti Katonda ayogera nti ndi wano ndaba engeri gye mutaagulataagula abantu ne mubajjako n'ebyobugagga mmwe ne mwegaggawaza mwekka. Bayibuli yegamba waliwo omuntu gye yambuuzizza naye gwe oyogera ngaani bino by'oyogera gw'obyogera ngaani? Katonda tayinza kuwaayo mulembe kuggwaawo era alekayo era asitulayo n'abaako ne baalekayo. Kyova olaba bapasita male gye bali eriyo bannabbi eyo wansi eyo waliyo abasajja bakatonda aboogera ebintu bino abeewaddeyo okubuulira enjiri eno. Waayi Bayibuli egambye Katonda alaba ndaba agambye mwekobanye n'okwekobaana ne muddira mu kibuga muno ne mutteeka abantu abakazi baamu bafuuse bannamwandu. Omanyi kiki ekitegeeza omuntu okubeera nnamwandu kitegeeza ki? Mwekobanye n'abatemu nammwe ne mutta. Bayibuli egambye mwekobanye ne bannamwandu beeyongedde mu kibuga kino naye ndaba ebyo byonna bibeerawo. Kati olwaleero mukakagolo nnamwandu ate ne muganda wa Kagolo twamuziise jjo naye nnamwandu naye tolikiwulirako ng'omusumba agambyeko nti naye bannange kino ekintu mukikomye. Ettemu eryo eriri e Uganda eryo abasumba kati enjiri ya passport erina okuvaawo, enjiri ya receive and take erina okuvaawo. No, kati enjiri eriwo tulina okubuulira enjiri abantu okutegeera wano okwerwanako abantu okusituka ne beerwanako wabula bo beeyongera kubabuulira njiri ebeebasa omutemu nayongera obbatta. Kati olwaleero Bayibuli egambye nti ekibuga Uganda erimu bannamwandu bangi, which is true. Bino ebintu mu Bayibuli mu ebiri Bible and politics. Waliwo jjo munnange yaŋŋambye ensula naye yambuuza naye wire wakubayo Bayibuli eyiyo byoyogera bibyo oba ddala mu Bayibuli mu ebiri. Nze ndi musiraamu ye musiraamu nnyo musajja muisiraamu tayitwako swala yaŋŋambye naye nze ebintu mbiraba naye byawandiikibwa byosoma ne byonnyonnyola banno bo nga tebabyogera ye lwaki gw'obyogera nange simanyi. Nkugambye lwaliro mbadde mulwadde ng'omutwe gunnuma genda olabe ku vidiyo eri osobola kugamba nti ne yakubya akalango mukwano gwange nti no muganda wange okanfaananafaananamu
omutwe gubadde gunnuma nga nzimbye feesi omutwe mpulira bubi naye nga mpulira obuweereza ku mutima nina ekyokwogera ne ngamba no kambuulira abantu tuveeyo eri ku akawunti tujje ku page era bwe tunogamba ono ye yabaddewo ku makya oba yooli yenze gwowulira ebbayibuli gye nsoma nabo gye basoma naye omuntu bayibuli eringa self service menu gwe wejjiramu ki kyonooyogera okusinziira ku kikuli mu mutima bayibuli egambye nti bajjamu ebyo eby'okwegaggawaza bayibuli egambye nti mbalaba mwegaggawaza mututte n'ebyomuwendo omungi eby'abantu bange mubitutte mwe ne mwegaggawaze n'ekibuga ekyo abantu baakyo abakazi baamu mubafudde bannamwandu beeyongedde nga bwe kiri e Uganda naye si lwakuba nti Katonda talaba. One day you people you will answer. Questions we ziri nyingi you will answer. Why? Mukama yasitulo bannayuganda n'abateeka mu ngalo zammwe muli accounted for ku bannayuganda abo. Omwana omuwala yaŋŋambye nze natambula naye nga njagala kubeezaawo obuweereza mpulira njagala kuweereza ng'awulira ku Sande alina okulabikako ku kituuti ng'aweereza Mukama. Talina bwana alabikako ku kituuti kati oyo omwana senga afunirayo siriimu. Omwana yaŋŋambye nze byali byantama saagala nakuwulira kintu kiyitibwa basumba. Nze nali mu administration omanyi nti mutuuka nga bakutadde mu accounts ne mujjayo ssente pastor alina okubeerawo nga muzitambuza muzitwala mu kasengo zibala ne mumala zibala ne muziteeka ku mpapula ne muziteekawo temuddayo okumanya ssente zizzeewo. Ate gw'oli muweereza mu kyaki banno ne bakuyambako buli muntu gwe gwatu munnange gw'otuukirira musumba munnange nanti omwana wange mumanyi mmwe nti Uganda yakyuka. Edda abantu baweereranga abaana bayambanga abantu bakolanga batya nze nalaba nzeke waffe waka we twakaliranga ennyo twabeeranga abantu nga 18 ate nga muzeeyi mwavu mulungi nga tuli baavu naye lwe twakaliranga twabangawo nga 18 olwo nga tuli batono naye ng'abamu tetumanyi bwe tubayita tetulina bwe tubayita otusangawo naye nga tosobola kumanya ani azaalibwa wano ani atazaalibwa wano. Katonda n'agenda mpa ekisa bwe natuuka okusoma byali biganye nga ssente olw'obwavu n'embeera maama alwadde abadde akola buli kimu nkoma mu siniya tunga nyingidde 3. Omusajja eyannyamba musajja muganda si munyankole kyovulaba nze mpalana nnyo omuntu aleeta ebintu by'amawanga. Omusajja Sebaggala namperera S3 S4 S5 S6 tutuukamu S6 ate essomero lye banka n'eritwala. Lawyer we yamuyitamu awo ng'alina ebintu awo ebya ssente biki banka n'eritwala. Omusajja n'akola bw'ati olw'okuba yali yeeyama okumpeerera omusajja yanzija mu ssomero lye nandigestaringa mu ssomero eddala ku ssente zaate nandigestaringa ku Mityana SS genda obuze ku Mityana SS era bwe nali nzija wano lwe najjayo okuva lwe natuula mu myaka giri egya meka certificate najijjayo nga nzija wano nga Middle East eginsabye senior 6 nga yannemera nayo nendyoka nvuga bodi yakalekere kawe Kampala kusasula ssente kujjayo certificate yange ku Mityana SS. Omusajja n'akwata ne ssente ze n'antwala ku ssomero nga ntambula bwenti naye nga bonsanga olabira ddala omusajja atwala mutabani we ku ssomero wallahi nga sina bwe muyita musajja muganda yeddiranga ye aningeye Fumbe Sebaggala yeddira ki ndowooza Fumbe nga Sebaggala atwala asimu ewire okusoma bikwataganirawo eyo Uganda okyagirabako. Olwaleero abasumba tebaagala bakaabira maziga tebaagala bannyonnyola naye oyo omusajja yampeerera pasito oyo Mukama amuwa omukisa bamuyita Minsusera Sebaggala. Oyo musajja simanyi kyendimuwa simanyi naye Bayibuli egambye mwekobaanye gwe abasajja beekobaanye awo e Uganda owulira nti pasita gundi aweereddwa beyiro atadduse mu ggwanga. Pasita adduse mu ggwanga waayi yalina ddiiru ne gavumenti
yeko bana ne government pastor kati pastor chikutuusa mu ddiiro eza government church era chikugendesa oyingira direct mu bya sente simanye zabona bagaggawole simanye zabachi abantu bwa kalenga wayambako abantu obba connectinga ku government bayambe it's okay it's good gundi wa ani wabalumirirwa naye tukuti atokukwata sente simanya ate zino neba simanyi mbuno bazikuwa ziri nozigira oyingirira mu wa awo Bible egambye bweti nti Katonda abalaba nti mubikola nga mwegaggawaza omusajja n'abasondesa sente emyaka gigenda mu 10 kati tugenda yingira 10 simanyo baliweze tusondera Pentagon Kanani Pentagon wabule ebiso ekisooto kiri wali obeera nga ali mu kirombe service bweggwa osobola n'okukuŋŋaanya ebisooto ebyo bye balinyiridde ng'ettaka liyidde kye bayita nti n'ettaka liyidde n'okuba bulooka n'oyokya n'ettanuulu ku bisooto bye balinyiriddemu awo kye bagamba nti ensambi ettaka liyidde ettaka bwe liba liyidde bw'oyokya bulooka ebeera ŋŋomu bwe liba teriyidde bulooka yonna emementuka anti kakati mugenda kumbuza naye owire ki kyotakolangako nze nakuba ne ku bulooka nazo nzimanyi nkubulirayo kimu ekiri ku bulooka omuntu omulombe akola mu kirombe takuba kinkumu taba na njola zino finga gundi zino taba nazo ezo bulooka okubaka bwoti ziwagala enjola zino ne zivaako era omulombe takuba kinkumu genda obabuuze nze kiki esikoze baana ba kitange Bible egambye mwegaggawaza era n'ekibuga mwekobaanye ne be mwekobaana nabo n'ekibuga mpandika akatabo ekibuga waliwo yangamba okunyambako akawandiika akateeke wani Amazon naye bannange Mukama nnyimusiza ngenda teeka akatabo ku Amazon ali South Africa eyo yangamba naye alinayo akake nangamba nze wendi ngenda kukuyamba ogenda kasanga ku mutimbagano mweno muzanye owulidde Bible egambye Katonda agambye akimanyi Katonda gyali mu ggulu akimanyi nti mukaakawuma nnamwandu yakirabira ddala bwati nga mukakyeyune nnamwandu ate ne bassemwandu nabo abalaba kati kambabulire omulembe bwe guba gukkirira bwe gutyo kyenva mbagamba wano nti kati Katonda yakola bwati yakyusa kasita abagezi batandika okulyamu ensi olukwe kasita abagezi batandika okwesiruwaza Katonda n'akyusa amagezi anti agagaba leero mulabye Machete oba badde Machete ndabye nga Machete awadde speech n'engamba bannaye ababoda ffe tusinga okutegeera ennaku zino Machete boda Bible egamba nti asiruwaza abagezigezi n'ageziwaza abasirusiru omulembe gwakyuka bwe guti gwefuula bwe guti kati abagezi bayiga buli eyali omusiru waali kati ali kumbiro kubanga bali abali abagezi bakyayina mundu bakyayina egundi emundu obuyinza bakyabulemedde kakati bayiga ffe bagamba ffe tubalemesa bayiga gwe basanga gwe batta ba professor abasoma recently babadde bayiga Bobi Wine ne bakolayo n'ekintu ekyasinga okunewuunyisa ne bakuba ebipande bye mbunganywe enjaga biri ebyoluyimba lwa kadingo lwa gundi wama ntumireba olwo oluyimba ne bakuba ne bajjayo ekifaananyi ne bakuba ne balyoka bamuba ebifaananyi ne babitimba mu Kampala monna Kampala yenna n'anyooka ne bagamba mumulaba atubonyabonya ne bagamba mwe bannange kino kye mukoze temulabanga kibakuba then bwe kibanga ono ababonyabonya eno gyayise nange kamala okuwummuza Bible noonyeyo emisokoto nga 6 kuba kirabika ng'enjaga erimu ekyama ne babitimbulayo muddemu mu bitimbeyo ekyo kyakonfaminga nti abagezi Katonda yabasiruwaza n'agenda ajjayo abanyooka kakati be ba number 1 bw'oba oyagala 001 e Uganda ali Magere entebe yavaayo
ekyo ne bwe munakola mutya ne bwe munakola Citizen 001 ali Magere entebe yavaayo erwakitula yavaayo amwagala osobola okumusanga kiteeka mu kyatanaba kuvaawo bwe buba kawungeezi nga nnyuse genda Magere awalala tojja mulaba ebyo Katonda byakola akyusa bw'ati n'aleetayo omusirusiru n'amufuula omugezigezi waayi abalabye nga mwekobaana okufuula abantu bamulekwa mbadde nzize n'ebintu bingi nnyo Museveni yatiisiza palamenti omanyi lwaki yatiisiza palamenti yabagambye mmwe nze bwe munzanyirako nsobola okugenda ne mu referandamu kati palamenti nenjijjawo bona ne bagamba bannaye tufudde ono omusajja agenda tujjawo yabadde atiisatiisa bapya atiisatiisa ba MP abapya omanyi lwaki abatiisatiisa palamenti eri agifugidde ku ssente kale ati ssente ziweddewo ate abazze abapya yeraliikirira bamugamba mulimu abaayita eno naye nga ba NUP mulimu abapya abazze nga bali ku kadi ya NRM naye bakkanya ne Kyagulanyi kati abatiisatiisa bagamba bwati bwe muba kuba takyalina ssente zagenda bawambabuulira ate agenda tunda kinte agenda tunda ki agenda zijjawa gavumenti yagudde ageze yeerayiza alabe kati abateekamu fiya mbu nsobola okugenda mu referendum Museveni okyayi kankubulire Museveni ne bw'oleeta referendum ng'egamba bweti oba njogereze ntya nti bannayuganda mbeere mulamu oba mbeere mufu tugende mu referendum Museveni tukuwayo n'ofa ku percentage ya 99% kubanga eri 1% yeekulya mu ngalo n'oleeta referendum nti bannayuganda banteke ku kalabba oba bansonyibwe Museveni ofa kakati agamba mbu kubanga referendum kitegeeza akalulu ak'ekikungo akaleete mu bantu nti ffe atubuuze bannayuganda nzijewo palamenti ennemesa okukola oba ngirekewo kati gwe Museveni osobola okutuula awo ddala bw'oba tewakyogeza bwona osobola okutuula awo ng'omaze okulya emmere eyokya n'ogamba nti waliwo munnayuganda asobola okukuwa ekintu ekyo nga n'emyaka gyo twangikumma wamala leeta SFC wabula yabadde atiisatiisa bano nti kakati ekyo yakibalekedde buli lwana senga aba alina kyayagala abakoondamu ako nabagamba okugjawo palamenti kubanga bwe babeera eyo babasomesa ekintu kimu obuyinza bwonna Museveni yabuyina which is not true ebyo abikola lwakubanga obuyinza bugenda nabagamba Museveni yalaba obuyinza bwati ng'obuyinza bugenda kati agezaako okwekangabiriza Museveni leeta referendum eyo leero tutowana nakukuba campaign gireete kati olabe niwankubadde ate nga ne palamenti mbi nnyo naye ate kyovola baggo Museveni tugamba ne batuleetera referendum okusigala ne sitaani n'okusigala ne Museveni tusigala ne sitaani kuba tubadde naye emyaka 12 nga tujjeeyo eri BC AD after the death of Jesus not before ati tubala after tubadde ne sitaani tumanyine bwe tumuwangula ne tugenda mu referendum ku Museveni ne sitaani tusigazeekaani kati bwe tuba tusalawo okusigaza sitaani Museveni ogamba otya nti tusobola okukukkiriza ojjewo palamenti ugwe ofudde Bayibuli egambye bweti Museveni Mukama yakuwa ekisa okulembere ku Uganda naye Bayibuli ekugambye bannayuganda obafudde bamulekwa ne bannamwandu bayingi wadde mu Kampala ne mu Uganda yonna okutwaliza awamu bataddewawo ekiboozi omusajja ayogedde bwati oli bwe bamaze oziika muganda we babadde bakomawo n'abaana ne wabaawo emmotoka ebagoba neyagala obatomera nayongeza sipiidi nadduka bwe baali bagenda oziika baasaba abasirikale bakuuma awaka abasirikale abawa ne basigala nga bakuuma awaka kati abasirikale abakuuma ewaka babadde tebamanyi Kagolo yabaleeta obalekawo nga tebamanyi nti ono ye Kagolo nga nange wa bodaboda mmanyi Kagolo naye abapoliisi n'agenda ku poliisi Wakiso n'asasula DPC n'asasula OC
namuwa abantu nti mugende mukuume amaka g'ono omwami afiiriddwa ono yabasasulidde mugende mukuumewo mbwate abo be bamukubya amasasi nange ebyo mbitwale ku musajja eyeebaziza mbu neebaza pulezidenti eyatuwadde amabugo ga mitwalo 10 katubakubireko mu ngalo era ogubozibozi guyiseewaawo kati naye jjukira abaalabye waliwo omukazi eyalabye yagambye bw'ati emmotoka eyise wano ng'egoba gye nayo naye ng'edduka nnyo ne ŋŋamba omusajja avuga emmotoka ng'agibbye omusajja kiki ekikiduwa nti bweyiseewo bweti wayiseewo eddakiika n'empulira essasi ne ŋŋamba ago si masasi kaabaana nedda omupiira gwe gwabise nti wayise eddakiika nga 3 emmotoka eri egenza edduka neddamu nedduka neekomawo ng'edda eno wayiseewo ne bagamba nti muganda w'omugenzi ne bamukubya amasasi wabula ye muganda w'omugenzi agamba nti abakuuma awaka be baamusse kale baganda bange kambabuulire kituufu embeera gye tuyitamu eyinza okuba nga nzibu era nzibu nnyo bamulekwa bangi bannamwandu beeyongedde nabagambe natandise enjiri eno sigenda givaako ngenda gireeta mu bitundutundu kyawandiikibwa ku kyawandiikibwa paka lutunagimalayo naye mwe kikyembagamba temukyawa katonda ekintu kyenzudde okuva lwe natandika Bible and politics abantu baali bakyawa katonda kati kyensaba katonda peegi eno ekule ebeereko following nga nnene nga bwenjogera eri abantu nsobola okwogera n'ogutundutundu oguyite kituufu bennina bangi era mbeebaza kubanga sibasasula mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga mulekayo ebyammwe ne munninda nze ani gwe mulinda bwe muti naye ekigambo kya katonda kituufu kitambula ninjagala kyeyongere kikule tubuulire amawanga gonna tubuulire abantu bonna bategeere nti katonda si ye yabasobya mmwe bakazi mmwe nammwe basajja mmwe omuntu agamba nze nali nakyawa bayibuli nga nagisuula naye gwe wanzizisizzamu oggula bayibuli waliwo omukyalo omu ali Boston eyo yaŋŋambye mwana wange emyaka gye nnyina mikulu gye yanyumizaayo awo emboozi n'aŋŋamba mwana nkubuulire nti nze nadduka dde e Uganda nti Uganda nti nze abasajja bankuba emigo nti nze bankuba emigo ku mulembe gw'abagundi gw'abalutwa gundi gw'aboyita ojooko bankwata nga banvunaana nti nfandinga kayiira ebiseera ebyo nga ndi mwana muto nga ndi mugagga nnyo nga ndi mugagga katonda yangaggawaza ndi mwana muto nenyambako kayiira tusobole okukyusa obuyinza oyita ojooko nankwata yankubira emiggo mu Nairo Mansion awo kunzita busi bannanga abamu ne babatta nga ndaba nze nali nzirako ku be baali bagenda okutta ne wabaawo omusajja omusirikale yali mudaama nannyambako nannyamba nanzijawo nantwala eruzira gye nawonera nze nali ngenda okuddako nali ndi wakufa ne Museveni olwajja naye nambonyaabonya kyekyanzirusaayo ndi mu myaka 10 ndi Boston yenga mwana wange nze ondaba ndi mukadde naye nkaddiye lwa miggo gya byabufuzi abasajja bankuba emiggo n'enziruka e Uganda simanyi mbadde nsuubira Kyagulanyi bw'anaalya ngenda kudda e Uganda naye babbi obululu bw'omwana wange yekka yabadde oluguudo olunziza e Uganda oyo abantu gwe balina ennaku naye jjo yaŋŋambye bw'ati nze emyaka gye nnyina egy'obukadde ensomesa ye ya Bayibuli sigirabangako ne ŋŋamba Mukama ekitiibwa kimuddire kubanga atira sinze nsingo gisomesa no naye Mukama bw'aba mpadde ekisa ekyo ng'omuntu akiraba bw'atyo ŋŋamba nti Mukama ekitiibwa kimuddire yensonga lwaki ne bwemba ndi mulwadde nga bwendi ntambula nenzije ne ŋŋamba kanjogera ekyo Mukama kyampadde omukyala yangambye simanyi mmwe temukyawa katonda buli lwojjawo Bayibuli n'ogiteeka emitwetwe n'ogamba mbimaze oba okyaye katonda ate nga ASP ye yakunyiizizza nange nsobola okunyiiza sigambe nti kakati awo mugamba atandise era buli muntu abeera agenda atandika ebyo nange nsobola okulya ne bwe mba ndidde musigale mu struggle olwo ng'agenda kakati ebyo bye bibajjidde mu bwongo no naye ng'omwana w'omuntu yenna asobola obasobya naye katonda asigala katonda Bayibuli yeesigala namu Bayibuli egamba ensi n'eggulu biriggwaawo ekigambo kya katonda si kyakuggwaawo ye Bayibuli Beckham oyo yali muyekera ne Museveni gwowagira naye yali muyekera kakati
awo ngamba ki oyo beka mutabatwalira budde oyo beka munnange mukwano gwange bye mulaba akomenti ng'asomooza nze oyo mumanyi kyali wange naye y'omu ku bendiko okulaba nga bakoma weeka nga bajja mu people power. Kikyembaddeko nti tokyawa Mukama, soma Bible, saba wetegerere Mukama, wetegerere Mukama. Bible egamba bweti Yesu lwe yafa waliwo kateni eyali eri mu yeekaalu nga waliwo si buli muntu nti atuukayo, waliwo ekitundu mu kyaki kye baasalako kye bayita awatukuvu w'awatukuvu, nga waliwo kateni nga watuukayo bakabona bokka, nga babugingo be babeerayo, basserwadda be batutuukirayo bo ne batubuuliza Mukama. Bible egamba Yesu bwe yafa bw'ati kateni n'ekutuka n'egwa, ekyali kitegeeza nti buli muntu kati yeetuukire, kubanga saddaaka eri yali emaze okuweebwa. Buli muntu yeetuukire kati, buli muntu genda weetegerere Katonda, buli muntu weesomere Bayibuli. Gamba Mukama akuwa ekisa eki-interpretinga Bible, ogisome ogitegeere. Kati omuntu bw'anaakunyiiza ojja kumanya Bayibuli kikyegamba ku nsonga eyo, osigale nga gw'oyimiridde ng'omuntu. Naye ekibi twasigala nga tuli mu nkola eri ey'edde ey'emabega ey'abantu yansonyiwa Faaza, nti bw'ogenda noga nti Faaza nsonyiwa kuba nayenze, kati Faaza y'aba afuuse Katonda. Oyo aba akulemesezza okwetuukira, kuba kati tukyali ku nkola eri ey'edda nga Yesu tannaba kufa, nti waliwo eyatutuukiranga. Yesu bw'amala okufa Bayibuli egamba kateni n'ekutuka, buli muntu n'oba nga weetuukira, kubanga bwe yayiwa omusayi yatuyira ffenna. Kati weesomere Bayibuli. Bayibuli si nnyangu ya kusoma, si nnyangu ya kutegeera, naye gitandika ojja gitegeera nga bw'osaba. Nakugamba w'oba ogitandikira, bw'olaba ekyawandiikibwa kyonna n'osanga ekyawandiikibwa ng'omuntu akibuuliddeko akinnyonnyodde, si ASP yekka, gwe bw'ogenda n'owuli omuntu asomye ekyawandiikibwa n'akinnyonnyola, kiwandiike, ddamu okisome, naawe ojja kulaba nga ate naawe okibikkuliddwa bulala, nti ekyawandiikibwa kimu osobola okukibuulira obubaka bwa mirundi 7 nga bwonna bufaanagana naye nga buli mu kyawandiikibwa kimu. Ng'ekyawandiikibwa ekya 1 Kings chapter 21, yes, ekya Naboth ne Akabu, n'akakibuulira wano mu Sermons nga 6, kubanga kirimu Naboth gwe banyigiriza, kirimu King anyigiriza omwavu, kirimu omunaddiini ayimiriddewo ku lw'omwavu. Kati osobola okujja ng'ozze okwogera ku banyigirizibwa n'oyogera ku Naboth yekka mu kyawandiikibwa ekyo, n'ojja n'oyogera ku liida King anyigiriza oli n'oyogera ku Akabu yekka, ate n'ojja n'oyogera ku Eriya eyajja ku lw'omuntu oli anyigirizibwa n'abeera eddoboozi lye. Okitegedde? So kati omuntu bw'aba akinnyonnyodde, ddayo kisome, nawe ojja funa interpretation yakyo endala. Obudde bugenze, ebintu nabadde ndeese bingi. Nobert Mao agamba asisinkane Honorable Kyagulanyi boogere, anti olwo obudde bugenze, nsamalayizinga ebyo bye nabadde ndeese mbiyiteeyitemu mbimalewo. Nobert Mao nawulidde abagamba nedda Nobert Mao tajja, nze oba bajja kyetugenda okukola, tetugenda kukolagana nabo nti bagire, kubanga nze leka mbabulire abo abantu tebasobola kutwala Honorable Kyagulanyi ne baba bafu. Naye njagala okuweereza Nobert Mao ne guruupu ye akagero ke yatuweereza nga tuyingira campaign. Yagamba bw'ati, tagenda kwegatta ku NUP because there is life after 2021 elections. N'atugerera akagero ak'omuntu yagenda mu ggulu ne bamutwala mu bifo bibiri ne bamugamba weerondereko, ne bamutwala eri mbwe wali Geyena nga wali endongo, nga wali ekidongo, nga wali abawala bakubye mini banyirira balina smile eringa ey'abatanzi. N'agamba bana eki kino, n'abagamba oba mundekere ddala wano, ne bamugamba jangu tugende neeno olabeyo. Agenda otuuka mu ggulu nga waliyo holy, n'abagamba temumalaayo, nze munzize eyo eri.
munzize eyeri ne bamugamba gyogenze nti ne bamunyigira lift nakira paka mu basement agenda tuka mu basement ngekiri mu basement ng'omusajja alina omukira alina amayembe alina kibooko eri omuliro gugira nti bannange wano si we naze nti wano wennyini we waze naye wagenza okujja tubadde tuli mu kalango this is real life omusajja nagamba nti munzize eyeri nga lifuti yagenze dda yamulese kubanga ye yerondeddewo n'agamba mu abatinkiza ne NUP kye yali ategeeza abatinkiza ne NUP there is life after 2021 nti NUP egenda kusaanawo bo basigale nga be bali mu real life now is looking for NUP mumulekajje nawudde abagamba ajje ekikulu tetusobola kusiguukulukuka mitima kugamba nti notukkanya nabo okugenda eri ajja wano yalina okukakkana tulina sooka mumubatiza kumusanitayizinga bangi nnyo tusanitayizinze bajja tetubeesiga ne bakkiriza ne batuula ne tubasanitayizinga ne tubagira bulungi ne tubateeka mu karantini bw'abakkiriza ajje tumuteeke mu karantini asooka akakkane tumusanitayizinge tulimubuulira bwe tuliddamu okumupima ng'ateredde tulimubuulira nti kakati gwe covid yakuweddemu mubaleke bajje this is real life after 2021 ekituufu mujja kukitegeera mpola paka lwe munaggwayo ne mukama wamwe mujja muleeta naye mujja muleeta eno operation ya kununula Uganda muleka mbabuulire Katonda waliwo ekipya kyagenda okuleeta Uganda wulira Katonda agenda ku renewinga Uganda Katonda agenda ku reconstructinga Uganda Katonda agenda ku refreshinga faces abanna Uganda banna Uganda we are beautiful, we are handsome, we are cute. Naye embeera eri Uganda osanga muna Uganda nogana bannange atono ayina olubumu mu Northern Sudan wala nga tayinayo olubumu mu Northern Sudan naye embeera emukutte but Mukama agenda ku reconstructinga Uganda agenda ku reconstructing emitima gy'abanna Uganda agenda ku reconstructing institutions e Uganda agenda ku reconstructing administration e Uganda agenda ku reconstructing churches mbabuulira kyenva mbagamba munoonye Mukama Beriya bagenda kukwata ekintu Bible egamba bweti Mukama yawa Elisa amaanyi times 7 agali ageriya just muyimirire mu kituli mukkirize Katonda waliwo ekigenda okujja Uganda egenda kunyenyezebwa nze mbabuulira Mukama tayinza kutuvaamu ng'akiraba nti ekibuga kijjudde bannamwandu buli muntu gowira buli katale ke basenda omuntu akaaba bwati mutulekera akatale kaffe bannaye ke tubadde tusigazza tuli bannamwandu abatembeyi ku kkubo tukolerera abaana baffe tuli bannamwandu abo ani abafuula bannamwandu Jimu Muhwezi yali ssente z'abasiriimu ani abafuula bannamwandu Janet Museveni yali ssente za Global Fund eno bawa abakuba masasi omukazi aziridde abaana babafudde mmomboze Ministry of Education bagikubye ku ttaka buli kintu bakisse Bible egamba Katonda abalaba nga beekobanye kyekyawandiikibwa kye tusomye leero balya ssente z'oluguudo ne kugwako accident buli lunaku bannayuganda ne bafa Katonda asigala akuteeka omusaayi gw'abannayuganda abafunye accident olw'okkuba effunda nga gwo wali ekkubo lyabwe ekkubo lyali lirina kubeera lya layini nnya zino zitwale zino zize ekkubo ne mulira ne lifuuka lya layini emu n'ekitundu egenda bwebanga yeri mu makkati yeteredde eyene erina okukokota ku ttaka ne bakuba asindika ekigaali n'afa mukazi we n'asigala nga namwandu ife mu maaso gano tulaba mbu emmotoka yamutomedde Katonda asigala ng'alaba bali abeeko baana okulya essente z'oluguudo ne bafuula omukazi ono namwandu biba tebikomyawo Katonda asiga kyova olaba essaala yange egamba bweti nti Mukama kuŋŋaanya omusaayi gw'abannayuganda oguyiise ogusibe mu kitereke okiteeke mu bulago bwa Janet okiteeke mu bulago bwa Museveni okiteeke mu bulago bwa Muhwezi okiteeke mu bulago batambule buli we balaga ng'omusaayi ogwo gubaleekaanira
mu maaso ga Katonda balituukayo nga balina ekitereko ekinene omuli omusaayi gwa bannayuganda abaafa olw'okulya ekitongole kya Taso. Abasumba abaganye okwogera ku bintu bino kubanga tukimanyi bulungi, kubanga omusumba agamba kakati namwe mundi okwogera kw'okwogezi nze bwemba siyogedde ate embeera nkwena. Katonda yakuleeta mu buweereza obwo nga bwakwogera, teyakuleeta kuba bulooka. Era tetulina musumba gwe tugamba nti naye nootazimba ssomero. Tetulina musumba gwe tuvunaana nti naye nootazimba ddwaliro. Bw'oba tokisobodde kireke, kubanga era tetukusabangako ddwaliro. Bw'oba olizimbye Mukama ekitiibwa kimuddire, oyongeddeko ng'omuntu, Mukama akuwa omukisa okubanga community ogizimbidde eddwaliro. Naye yakuleeta kwogera. Nga bw'osobola okwogera n'otulimba mbu Mukama agambye, lekerawo mukuba ekinusu mu kyenyi. Naye bannayo omuliro oguli bookya basumba mmwe. Mbu Mukama agambye mulekerawo mukuba ebinusu mu kyenyi, muleetenga empapula. Ekyo ng'osobola okyogerera. Lwaki tosobola kuyimira ku kituuti n'ogamba nti gavumenti toddayo kutabaana? Mulowooza senga abasumba babalokole Bujingo kyova olabanga Museveni tabakkiriza kubeera wamu kutuula boogere ku bintu ebiteesa eggwanga, egundi ebiyamba eggwanga. Ayagala kuwulira nga Bujingo akuba Kayanja, Kayanja akuba gundi, Serwadda akuba gundi, onani Senyonga akuba Bujingo, Bugembe yali eri akaaba bukaabi. Leero bannange nze munvumidde bwereere bannaye, nze kyova olaba nadda wano Nansana. Abenansana mutuleke wano mwagamba ngambu abenansana. Nze nadda wano bannange leero munvumidde bwereere bamikwano. Oyo n'akomaawo. Museveni mwagala nnyo. Amuyita Museveni mukwano gwange, naye ate ne Kyagulanyi mukwano gwange. Oyo naye n'akomaawo. Tabakkiriza kukakkana, tabakkiriza kugira waayi. Bwe bannaagatta ne baba nga bakola ku nsonga za ggwanga abatasobola kuyitawo Museveni. Ababasumba ne bakuŋŋaana ne bagamba tugenda Kitalya, palamenti toleeta. Abo bamaanyi nnyo okusinga palamenti. Museveni yasinga okimanya. Nkugambye abasumba abo ne basituka bonna ne bavuga emmotoka zaabwe ezo ez'akabi ze baguze mu biweebwayo byaffe, mu byekumi byaffe. Basula bulungi, ffe tusula bubi, kubanga Katonda yatugamba tubalabirire, ffe ogwaffe tugukoze. Kyova olaba Mukama agenda bavunaana waayi abantu ogwabwe bagukoze. Bujingo wali tonnaba kuyingira busumba ng'oli mutembeeyi. Olwaleero oli musumba, abantu bo bakoze ekyabwe, wabula gwe bavudde mu Bayibuli egambye nti okuŋŋaanyiza eby'omuwendo omungi naye ne weekobaana n'ababafudde bamulekwa, Mukama ajja kikuvunaana. Abasumba abo ne bavuga emmotoka Senyonga, Kayanja, Serwadda, Bujingo, Bugembe, Senfuma, ani omulala awo, Mubampe, Namutebi, Manjeri, bonna ne bakuŋŋaana Kiganda ne bagamba tugenze Kitalya. Abo basinga akakiiko ka Human Rights amaanyi. Ne bamasheeka bonna ne beekuŋŋaanya nga bwe bakola Inter-Religious Council, ne beekuŋŋaanya bonna ne bavuga embi zaabwe ziri ze twabawa ne gavumenti ze yabawa kale. Ne bazitwala Kitalya ne bazisimba wali. Ne bwe lubanga si lunaku lwa kukyala mu kkomera, babagulirawo ne bayingira ekkomera. Bwe babagaana okuyingira mu kkomera kiba kiwedde. Ne babagamba nti temujja yingira wano. Abo tunyumya palamenti. Museveni yasinga okimanya nti abo abantu bamaanyi okusinga palamenti. Kyova olaba abasiruwaza. Ono ayomba n'ono. Kayanja namulabye ne mukazi wange. Awo we nakoma okutegeera bwe nalaba Kayanja ne mukazi wange. Teddy watandika ddi okubeera ne Serwadda ne Senyonga. Okuddamu okwogera ne Teddy nga Serwadda nga Senyonga ne mukazi we nga bafudde, nga Kayanja ne mukazi we bafudde, ne tubeera ku ekyo, ne babeera ku ekyo. Museveni abeera akola waayi. Amaanyi gaabwe, ebirowoozo byabwe, obusobozi bwabwe byonna abeera abikutuddemu. Nkugambye abo abantu nga babadde beegasse ne bakola kimu nga bakolerera ggwanga. Era abaamulembe guli ogw'Obote bwe beegatta, Obote yagwa. Bakugamba Sipuliyano yali muyeekera. Kalidinaali Nsuubuga yali muyeekera. Luumu yali muyeekera. Gavumenti neegwa.
ye Museveni ekyo ye bwe yakimu kubanga luli baali bassa kimu ne bakuba gavumenti ezaaliko ono tabakkiriza wakiri ayingira mu maka najjayo mukazi wo wakiri akwawula ne mukazi wo n'akufunira nantaba nagamba kati okukisobola obulungi nti nze ngenda kukwata TV yo Sorot FM njiteke ku Go TV njiteke ku DSTV njiteke kwani okole bwoti naye Teddy Mugobe ne bakufunira yawo makula nantaba omukazi n'omugoba mu byokusaaga why tebagala baterere nkugambye eyo institution y'amaanyi okusinga n'abalamuzi eyo institution y'amaanyi okusinga ne parliament naye Katonda abalaba mwekobaane bannayuganda beeyongedde okuba bamulekwa beeyongedde okubeera bannamwandu you will pay Omuswahili agamba otalipa na nyamayo kyekyo olisasula n'ennyamayo basumba mwe mwenenye muddeyo gye mwasuula muddeyo ku musingi mwabali mu gavumenti nga Mukama akuwadde ekisa n'akuwa chance eya service muweereza abantu nga bwe mulina okukola buli muntu yenna mu kifo ky'otuddemu weereza n'omutima gwo gwonna Mukama abawo omukisa ebisigadde tunabyogerako olulala ate kano bannange nakunkaleke Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaza olw'olunaku lwaleero Mukama nkwebaza olw'ebyo byensobodde Mukama byonsobozesezza okwogera eri abatukuvu bo Mukama sisaanidde nkimanyi naye ompadde ekisa okuyimirira mu maaso g'abatukuvu bo Mukama nenjogerako gye bali nsaba ebigambo ebyo bibeere ensigo ennamu n'emitima gyabwe gibeere ettaka eddungi jigwe ensigo enegwe ku mitima gyabwe ebale ebibala n'ebibala bibeerewo waliwo ali wano nga naawulidde message eno nga nnamwandu nga bano beeko baana ne bamufuula nnamwandu akitegedde nti omumanyi waliwo awulidde vidiyo eno Mukama nga mulekwa nga kitaawe yafa olwa gavumenti eriko olw'obulagajjavu bw'abatukulembera mu mwoyo ne mu mubiri akitegedde nti gy'oli okimanyi era omulaba nsaba oyongera omuyirawo omubiri ayi Katonda w'eggulu kubanga Bayibuli etugamba gwe bba w'abannamwandu gwe muzadde w'abamulekwa Mukama babeererewo kubanga be watuwa okutukuuma Mukama be batutta olwaleero e Uganda waliyo emiranga Kagolo baamukubya amasasi ne bamutta naye avunaanibwa ku mundu afuga emundu Command of Armed Forces yawaddeyo obukadde 10 nekiggweeraawo ekyakaweesu bwe kyali ekyakirumira bwe kyali ekya Kigundu bwe kyali ekyabayisiraamu bwe kiri n'abalala bonna Mukama bwe kityo bwe kiri tewali kivaayo tetulina ripooti tewali akwatibwa naye Mukama otugambye nti byonna obiraba nga tufuuka bamulekwa byonna obiraba nga tufuuka bannamwandu tulinze Mukama olunaku olwo lw'ogenda okusala omusango ogw'ensonga Bayibuli egamba otugamba tukuleke gw'oba osala omusango ogw'ensonga Mukama sala omusango ogw'ensonga oyo omukyala ali mu kukaaba amaziga kati afuna obwenkanya kubanga Uganda tagenda bufuna busigadde kuva gy'oli Bayibuli egamba nti okubeerwa kwaffe kuva gy'oli Mukama n'obwenkanya bwaffe Mukama tubwagala kuva gy'oli leka abantu bana bakaaba amaziga bafune obwenkanya batwalibwako ettaka lyabwe bafune obwenkanya babbibwako ssente zaabwe bafune obwenkanya kitaabwe yafa nga alina ssente mu NSSF baziremera alina eza pensioni baziremera akasiimo k'abamagye bakalemera Mukama sala omusango ogw'ensonga kuŋŋaanya amaziga ago kuŋŋaanya omusaayi ogwo Mukama ogusibe mu bulago bwa Museveni mukazi we mutabani we n'abatuliidinga bonna Mukama kubanga Bayibuli egamba nti obalaba nga batuula nga beekobaana buli eyeekobaana mu ekyo Mukama ng'ekyawandiikibwa bwe kigambye mulabe
musibemu ekikoligo ky'Abannayuganda Mukama. Bayibuli egambye nti obatunuulira nga bataagula emmeeme z'abantu ng'empologoma etaagula omuyiggo gwayo. Mazima Mukama emmeeme z'Abannayuganda zitaaguddwa. But you're going to reconstruct our hearts. You're going to refresh our faces. You're going to reconstruct Uganda in the name of Jesus. Mukama tukkiriza era tukulinze n'essanyu okufuna obwenkanya. Bawalabo bano Mukama ne batabani bo abalwadde basumulule, ababanjibwa basasulire, abanoonya emirimu gibawe, abanoonya awokusula baweewo Mukama, abanoonya obufumbo bubawe, abanoonya abaana babawe. Ebirala byonna Mukama basisinkane nga okwegomba kw'emitima gyabwe bwe kuli mu linnya lya Yesu. Nga mmaliriza Mukama, tetugenda kufugibwa Museveni. Si kufugibwa kwokka, tetugenda kubeera mu Uganda emu ne Museveni Mukama. Bw'oba osigala ne Museveni, ffe Bannayuganda nga nkiikirira Bannayuganda Mukama, abaagala enkyukakyuka kuba be bangi, abaalonda kubanga Mukama kanaakaluluwa kalimu okamanyi. Ffe abaalonda enkyukakyuka Mukama tetwagala Museveni kubeerawo. Tetubeera mu Uganda na Museveni. Ffe tutwala olunaku lumu Mukama. Tutwale ffenna olunaku lumu. Wakiri Uganda ewunye ekivundu ffenna balemwe n'okutuziika nga tuli bangi. Ffe Mukama tutwale. Bw'obanga oli wakubeera ne Museveni ffe tujjeewo. Ate Mukama bwe kiba si kyekyo jjawo Museveni. Mukama ffe tusigalewo. Naye tetubeera mu Uganda emu ne Museveni. Mukama tetubeera mu Uganda emu ne Museveni. Si kuva buvi ku bukulembeze n'okubanga mulamu ffe tetubeera balamu nga naye mulamu. Wakiri ffe tutwale osigaze Museveni wo bw'oba gw'osinga okwagala. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna tusabye. Amiina. Bamikwano Mukama abawa omukisa. Waliwo wano akantu kempulira akansiwa ke sisobola kuleka. Museveni mpulidde mbu aguze genda ku peji ya Kakensa. Is it Kakensa ya oba Kaweesi oba Kakensa. Aguze kampani okumuyambako ku public relations ekitibwa mbu erinnya lya Uganda lifudde tulyonoonye nnyo. Aguze kampani namba eri Bungereza, ajongeddeko erina partnership ne kampani ya America. Bakuŋŋaanye bagezeko kuba ebirako ekifaananyi kya Uganda. Banne mugende muggulewo Twitter. Ku Twitter eyo mugende muggulewo Twitter mwongere okuteekayo. Kale Museveni zayina aziwe kampani z'ebweru zizirye. Anti omanyi ffe tusaba Mukama asiruwaze Museveni akole bya kisiru byokka ng'era bw'abikola. Akole bya kisiru byokka eby'amagezi abiyiteko. Aziwe kampani ezo zizirye lwana ategeera nti atuuke ekiseera ategeerere ddala. Ani Sawulo yatuuka ekiseera byonna yabikola ebyo. Sawulo yabikola naye ng'obuyinza bwagenda mbagamba era nkiddamu. Eggulu lyawandiika ekigambo ekinene nti Kyagulanyi ye pulezidenti wa Uganda. Eggulu lyakiwandika nti Dawudi ye pulezidenti ye kabaka wa Isirayiri. Sawulo n'asigala mu ntebe. Yakola ebyo byonna Bayibuli egamba n'atuuka n'okudduka mu ssabo n'agenda n'asalako SFC n'agigamba muli bangi bwe n'atambula nammwe ensi ejja kumanya nti nze nnyingiddeyo. N'ajjawo abantu babiri bokka ne gwe naabwe mujje mumperekere. Ne bagende w'omusawo Omuganda n'amugamba nyimusiza Samwiri naye obuyinza bugenda. N'amuyimusiza Samwiri n'amugamba gwe wange antawaanya. Lwaki ombonyaabonya nga Mukama yakugaana dde okubeera kabaka wa Isirayiri? Byolimu bya bwereere. Ne Museveni mumuleka abikole. Mbw apangisiza kampani emuyambe. Mugende ku Twitter mugulewo Twitter mwenna. Muteekeyo buli kifaananyi buli musayo gwali guyise Uganda gwonna muguteekeyo. Kubanga eyo yeewali kyavudde. Gwe Twitter yeeyo yokka egenda kumufulumiriza billions and billions of money. Kubanga eyo ne bwe munaazimulekera temugenda ziryako. Tezigenda bakolera. Olaba azikutta aziteeka eri. Gwe Twitter yeemu bweti. Bw'ogiggulawo n'oteekayo ekintu ekyo agenda kisasulira akawumbi. Wakiri azisasula eri. Mukama abawo omukisa. Teweebakanga tokoze eyo tweet wakiri mukaaga olunaku. Ate ng'oziteeka ku bali be baalagira. Genda ku International Criminal Court. Genda ku Human Rights. Genda ku UN. Genda wa Biden. Nancy Pelosi. Abantu bali eyo abafuga ensi eno.
simanyi Rahabu abyagala genda onoonye omusajja omuzibu ennyo bamuyita Faustine Masaba abamanyi Osologama Mbuno yasoma nabo Masaba I salute ne Masaba eyo yiyo weka oli omwana akoze omulimu ku Twitter bannange mugende ku Twitter mugulewo mutekeyo buli kintu kyonna Museveni tumulabise enfuga yembi mukama bawo mukisa sigadde nze Espress Mubire I sign out bannange mbagala nnyo